abamansa sente ezo abavubuka ze bamansa ennaku zino tetuzitegeera bulungi, era nze mbadde njagala okubawa ku magezi nti tebaalimansizza sente batyo, kubanga gavumenti ejja kutuuka okufuna interest, okupiikinga interest mu kintu kyabwe. Aye ne sente eno bannaabo baffe lwakuba tutawanya nga tugikola, engeri gy'okwata toyagala mutwalo. Era nabana abakyala olaba olwalira abakyala batulinnya mu kagere kano akalimu ensalika seeka tezijja kumala nekati gompadde emitwalo 5 bannange esente tuzikebererako bbali. Naye omuntu bwakwata esente n'akwata, nina we nali ku mukolo oli yajja ne miliyoni ze 5 miliyoni 10 naye nga 5 obw'etaano n'abugaba, n'agaba kabbanda ake miliyoni 5 ne kaggwawo, n'agaba kabbanda ake miliyoni 5 ne kaggwawo, n'atumya endala era miliyoni 10. Naye olabanga kakati be bamanyi obwangu bwe bafuna mu kukola sente zaabwe. Ffe ekitufuula abatamansamansa sente tuzifuna mu bugubi. Naye nze amagezi ge mbadde mbawa nti era batweyambise. Kati ekiseera kino tuli wano abantu batandise okusiiba. Nze nga muzaata ndi bulungi n'abantu bange, naye kati tulina abantu abatalina nabye basiibulukukirako. Waliwo abantu basiramuka ku kyalo eyo bayitayo Nsasa, basiramuka naye abantu baweranga 405, famire eri okwo banaku, tebalina sente, tebalina bye basiibulukirako, naye bali eyo bano abagaba sente tebasobola tutuukirira tubatwaleko ku bantu ngabo. So njagala okukubiriza ennaku zino ndaba mutabani wange awo Brian White njagala omukubiriza afuna obubaka buno amugambe nti taatawo Sheikh Muzaata, kubanga ali mu myaka gya mwana gwenzaala, akugambye nti alinayo bakateeyamba abeetaaga okubeera nga basiibululwa, ajje anfune tubeere tukwatagane nsobole okubeera nga mufunako obuyambi obwo tubutwalire ebifo ebyo ebyabakateeyamba abatasobola kusiibulukuka. Mutabani wange Brian White noonyaako ku ssimu yange eri 0